Olwokusatu lwa wiiki ewedde Sipiika Rebecca Kadaga ebikula ekyama nti ensimbi obuwumbi 24 ezaali ez'okuzimba olutindo olugatta disitulikiti y'e Kayunga ku disitulikiti y'e Kamuli zaalibwa abanene mu minisitule by'amasannyalaze n'ebyobugagga obw'ensibo wabula teryabakwatako. The funds are under Ministry of Energy. So we will come in when the funds are given to the Ministry of Works. Honourable members, I've been following that matter for several months. The money was eaten in the Ministry of Energy. 24 billion. Yategeeza nti ensonga eno yazituusa ew'omukulembeze w'eggwanga mu mwezi ogwokusatu omwaka guno wabula n'okutuusa kati teri wadde n'ekimu pulezidenti kye yali akoze ku bantu abo. I gave you the names of the eaters. I've been waiting for action. I've not seen it. Since March. These names are known, they are clear. These people should be arraigned before the anti-corruption court. Perhaps the president is still very busy. Katos Road. The money disappeared, and some guys allegedly who shared the money are in this house. Leero minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omutaka Engineer Muloni asambazza ebigambo bya Sipiika nti ensimbi obuwumbi 24 obwabulankanyizibwa bwali bwa kuzimba lutindo olugatta Kayunga ku Kamuli. Ssente z'empulira nti baazirya sizimanyi sizirabangako ate omulimu gwo gugenda ki mu maaso. N'olwekyo gavumenti tenabuza ku ssente ezo era olutindo okuzimba kugenda mu maaso era ku 10 ebitundu 2 bizimbiddwa. Tusuubira nti lugenda okuggwa mu Desemba omwaka ogujja 2020. Muloni ng'ali ku media center agambye nti wali ssente zaabwe baminisitule okuzimba olutindo wabula mu contract baali baalagira investor okuzimba olutindo waggulu ku bbibiro lya Isimba lwa layini 2 okugatta Kayunga ku Kamuli kyokka investor n'azimba layini emu. The road designed by the contractor on top of the dam was found unsuitable for public use because the contractor had provided only 1 lane instead of 2 lanes as specified in the contract. Therefore, government directed the contractor to construct a separate public bridge with 2 lanes as specified in the contract. No money was lost because it was part of the project cost and it's being executed within the project cost. Onayongeddeko nti investor yakkiriza ensobi eyakolebwa ng'agenda kuddamu okuzimba olutindo olwa layini 2 ku ssente ze gavumenti terina zegenda kwongeramu. Twagala olutindo olugazi bulungi olunaabanga lunaayisa motoka ezigenda nezidda okuva Kayunga okutuuka Kamuli. Muloni era agumizza bannayuganda nti bakufuna nnyo mu bbibiro lino singa lino abaliwedde bulungi. Amina Nabirye yakusakedde Gwen ku Bukedde TV.